19 nga bakyulyanga lugero era baliwo mu biseera ebyo balinyumya olugero balifuna ssente bali bateeka mu butabo nga totola covid engeri gye yali ng'anyumiza abaliwo mu myaka 10 mu maaso. Ensi ya Allah yegenda kutambulira ddala ate era ekyatambula yamanyi ddi kiyama lwegenda okubaawo jalla jalaaluhu neokadde ng'obonera obutono obusinga bwe bwaggwayo okusinziira ku bye tulaba tulinze kati bunene obukakasa okumira kwa kiyama. Fe bakyali abalamu Allah tumwebaze tetulinawo zambi gye tutannaba kukola nga basooka teryabazikiriza tewali nze nte sirabawo kubanga biba bisiyaga mulembe mulamba Allah jalla jalaaluhu yagutwala lwa bisiyaga mulembe gwa nabbi Lutu alayhi salatu wassalamu tezati ogubanga guzze ku bano bannayuganda abanafu baffe Allahu akbar tebanane kibali Allah waba akutte inna batsha rabbika la shadid wakwata Allah anyweza nawudde kama wulire eti parliament ey'egindi yateesewo olunaku nga abawagira ebisiyaga saidi eno abatabyagala eno kale namwe anamu okwagala akatonotono naye mujje tuteese bamwakiwuliddeko ngazi temunabiwulira mubeera wa temuna TV subhanallah mugula amasimu amanene mulabe ebigenda mu maaso palamenti y'egindi nga kiki Asumani no wafe obusiraamu ng'agamba ki asta kati eyogerweko mu ngeri gy'abadde ategeeza oba kubanga ekyo mateeka makakali okay bateeka amateeka makakali aho na ate Sumani takoze nno Sumani Allah amunyweze bambi obanga akireesego akireete inshallah kati ddala nenge ekiteesa na parliament ekyo nze wemandaba jasi kutowa order nga mzee we yavayo president of n'agamba nti kati LDU omukuli mugukole ze ndagide sawa 11 net saga boda boda ku luguudo kyagenda parliament ekyo Allahu akbar buli mu nyumba bwe yali wa boda boda yamanya ati koma 10 neja yetereza yekka era yayisangamu essaawa yalinga yeralikirira obusajja we buli wetere eno essaawa 8 Allahu akbar oba yali mvuga kyeyo bane wawe bitebigera bane mutwe nga wala tebikyajja supidi 7 oyino genda natete kajamuka Allahu akbar oyino kuba ebinyanyaawo zigenda okona ati 8 net era oyita ku musirikale 7 nakusekerera wekankolekera abebbanda nze sijja kukayalinya era tukembanda nga babaka ate munange mba kuziika abagana n'okwetaba kati ate mba kuziikani ate kati mba kusobola bikajjo oti kati byebitufu byebiruwa naye nga kitonde kino ekyokuteba okkulwa bankanya ebigambo wala essaawa 8 nga muzeeyi atuye oda siddeyo kulaba piki ate 8 nga sebo oda eriko ya migugu si bantu yenga emigugu girabika Allahu akbar bane wawe meregeno tuuka nga tebikyajjukirwa nga wewe buleta antu biga kati abana nga bifa nawe 8 nga piki kome etya Allahu akbar Allah yawukana jalla jalalu kati mera boti Allah bagenda akyusa kati ebyo president yeti yafaayo yewe yajja wabirize n'ayogera speech ye olwo yajja n'ayogera abantu ne bekalakasa muzeeyi tetwamutegedde bambi n'akomawo era naddamu butonga we yakoze atya naga ati kati munegendereze mbyogedde mbimaze naddayo kati ye n'amanya ati kikoze eki ye atimanyi wayogera ku ground wali abakola ki era mukano ga yavawo emabira oba yava musoga muzeeyi yagaa nti emmotoka saabwe ziti pozi oli ali mu excess bamukwatirawo muzeeyi lava kukatomoolidde sajja yirava yigaaga apapapadde waka bamukwatira mu mabira obudde muzeeyi yagenda baga bati ku gundi ku muzindaalo ngenda abataka batandika tebalizanga lunaku batekeranga omunkola kati ekyo wallahi tekyagenda ko yadde mu kakiiko k'ebyensimbi wadde
byagweranga wa mukama waffe so nakyo kisoboka okubeera nga atulajja dunaga nti kati bannange ebisiyaga bwe tuddamu ofuna abirya tumusiba emyaka bukadde kikumala okuba nga okivaako obukadde omanyi kitegeeza kufiirayo ate tugenda omusiba nga akubiddwa embooko kanta namba kanta y'embooko abyogera naye president Sheikh tuyinza okufudaho wanje kale babadde balowooza asaaga tufunyeeyo ogu bamulese TV zonna zira live ate bamugyemu n'engoye nga n'owamazzi wayiwa kanta y'embooko emiridde wali bakuba ensi yonna eraba nanga mutwale mu ddwaliro omujjanjabe muyinge ne mukomera kati n'omulala abirya ogenda beera ng'ono ebulayo omulala ddayo awakuma mpewo za kikaggwe ku kye bakoze oli Allahu akbar wallahi ensi yonna etereera era bwe bagaananga omulayo gwe baleetako olwo battamutte kati emboko tezikyabanogaye mujja mwesabise ono katumugyeko omutwe togenda kuda okulya vulugu ya bisiyaga naye munnange embeera gye tuwangalyamu naye Allah alina goza Allah tabiraba bino tabiraba Allah abiraba naye Allah yeye tuliko nno kyansi nabbi yatusabira ne tubakuwako duwa ya mubaka Muhammad Allahu akbar mwe singa batuzaala ffe ku mazami ne bakitaffe no bali bonoonyi ayina bye bakola sewo nga tebanatuzaala ya akhiri kalimu Allah bye yali yaziiza singa ffe twafira dda mu ntumbe z'abakitaffe singa tetuliiwo kuba Allah akwata bukwasikaalo akunakazako n'ateetako enkuba kino kivaawo wallahi Allah mugagga tasobola agamba muno wentwala akalo k'emukono nga district guleta mukono nti sigenda kudda okusinzibwa ate simubeerawo mwe eno mukono n'agifuula ennyanja ekyokulaba kuba lijja mu maaso nti mukono yali district ng'erimu abantu mwalimu n'emizikiti naye nga yonna weesaiza ne gyekoma kati nnyanja Red Sea yakumeka yakubiri nanti abali b'ebisiyaga baali basibuka omwo kwanagenza okukola research nga bavuba muno abasinga abamu mukono sio tulinamu basekutale baabyo bamunyumizaako ali awo wano mu kirasha wano mumanyiyo munali kwatiikaawo omusiraamu nangamba seeko musajja ali awo yeekomba ali nga mbuzi walaba ku musajja munne kyonna kyekombakomba bwe kiti ane musiraamu yatukanuga wallahi naawe gira naawe omusajja ga musajja munne era omusajja ngamba seeka anadduka emisinde omusajja nga naawe ajja kunkwatira emisana akumanyaga byali bituufu omusajja munyino Allah najjaga abakiga bali bavaawa ne basulewo omusajja oyo muli w'ekisiyaga abakiga mu kusuulayo kyabagwako enkera baakera balonda nti omusajja kye yatukoze ekiro fe abakimanyi ate yabasuza mirembe abakiga Mungu yabagavamu kwolwo kye yabakola ekiro kyonna mu nyumba yani gye mujja ne muviiramu awo abo n'abajjawo wallahi nyabadde wantu ndi wano musiraamu naŋŋamba nti oyo wennyini gweyogerako seeka mumanyi nange nakoliranga waawo najjaga musajja munne namugamba naawe mpakodde naawe ngambo gunini nibadde nsokoleke mwe muba mutunula musajja munne ayinza kukubawa kujongoliko mpooza kika mutunuulire nange ontunuulire oyo nga ddala kituufu amaaso galiko ebyekika bitudde okwo kale era omuntu aliko empewo era kale ye endaba ye bambi tomunenya alaba emizimu alaba abantu olumu nalaba emisambwa musajja namulaba ng'omukazi oluusi bananjaga bambi weeyitirira ekyusa obuki obwongo omunyi w'enjaga bambi eva talitegeera kujo nga avudde ku njaga ategamu kaseera buki kuba ayinza okulaba gwalenga ne mwana mademu ogamba otya yaha kyo kali kwa dinani mademu kalika nawe nze siri mademu mwana maze neeto weekwatakwata era olina kudduka misinde ngeze kyona adinani nekyayogerako ye wallahi nabbi Nuhu yabuza abantu be nti ataatuna rijala shahwatan innakum mazimammwe lataatuna rijala shahwatan min duni nisa mugenda ne mukwata obwagazi bwammwe ne mumala obwagazi nga mumalira ku basajja bannammwe min duni nisa nga bakyala we bali bal antum qaumun tajharun muli ekibiina eky'abantu abatalina maki magezi gwokwata otya kiravulaavu nokyala ku musajja munno notandika okuwana musajja munno nti kibebi wanyiridde luno kasule wefunanga akuwana kibebi kikuba oluyolu ngesawo kumanyira fuluma ne taxi yange ogende baba adde akusasudde mwongere namu ngeta mulugende okuba kikonde
era weteketeke oligwa ku mukubi muli etwala kasole nenge chikuba mukubi ekyo kachi era kasofera muna ekibebbi ngungu obuzi banange kisweet musajja muno yakugamba ebyo ekyo obeera muno oluyinga wayise nalwo towagala kipapu chaps yajja kukwatira awo ne wallahi otabala otya akabina ka muno nsaba Allah nsonyi okukyogera kino emabegeya wava obusa Allah tonde kubu nga lireeta bulesi terizaayo mumuva embiro mumuva obwa bulaka onani wabamalira abamu tebagenda kunana manju n'ogenda n'opambana Allah atonde wantu awo yakhiri kalimu nga waliwo akantu kawanirira nga noba n'embiro zikujja seeta oziyiwa wano Allah ga yalla nyamba wallahi nobeera okwo naye nga kakyakutte tutuuka bwoti awo ke bagenda okutula tukusibe papa ku myaka gy'oliko lwa bukadde obwo tagumu tuzada tebijja manza atategeera ntegeera ne siyaga yakhiriza zambi ddene seeka zambi ddene nambi yagamba nti omusanga abo abali bebisiyaga mutona kikoze ne gwe bakikozeeko kye solution y'ebyo byokka kuba tabusi nemboko naba tekikola kuba tabusi nabadde ku Facebook nenabo obaali ali somero nga madamu atudde wali nga abaana bali wano baana I think ndoza bali P3 P2 ng'omwana wagenda ku munene kweno waggule no ku butuliro nga wagira bwati wavaayo n'omulala wajja ne wagira bwati ninga bali mu ngoyi bali mu kati bali mu practice ndo nikesi bagenda kiteka mu nkola ku munana wali ninga madamu ali wali asazeeko nayo lesson kakadde ninga yenkola yabo wano basome bandi ngambi basanza akatabo akasomesa ebisiyaga mu library y'essomero imagine mu library inino nava nakola project asimanyi sategedde no fe tuli bantu bakulu tubende fe twasomako ekitono togala ki kati mumuli adinani tonjogeza bingi kubene bintu bikasuka bajja kunnona ate bano namwe temumpita muntusigala eno kagenda akiwulire ninga wallahi isomero damba ne bano uli mu standard so muli mu standard y'oluzungu era abazadde mwagala nnyo standard mwana nga ayogera ku luzungu ajja kwogera oluzungu naye nga mabega bali mu pampa wallahi mu library y'essomero katu director lwaki wamanya lwaki wamanya kiraga nti wawo teacher nga yaali awo mulimu gwe kusomesa kaki katabaako omwana alidde atya munne era nga n'ebibuuzo bijja ne bakola ki ne babyanukula agwo mpadde ansaafu tebamulya bwe batyo unakusala ka ojja kukyongeramu amanyi no subject nyangu is a subject gigo kitaza nenze Mungu nanyamba nenfuga muko niziba naku 2 byensokera kasoka nenjo kyeri neri kati nensoloza bonna n'abeeri nabo nensoka mbakumako omuliro bonna anze ne wamwe mujijeko ekyo manchi mazi wallahi bisiyaga seeka byonono bulambu abaki mvuka bamunyumizaawo ne story ey'empamvu sijaji banyumiza mvuka wallahi yatandika kirya from P5 paka university apaka senior 6 nenga kyayagala kyonna bakimuwa ate abasajja no bakwana enkwana gye bakwana bakwanisa sente bakuwa obusente sebo bakuwa miliyoni mvuka bamuwa just miliyoni 3 nga transport amujja jinja kumutwala Kampala gye bamwagala ne simu nga nene mulimu ne line yamu miliyoni 3 as a transport just choka kati enkwana yaabwe eri ku level ndala era musajja munakuwawo obusente mwegendereze omusaso atayagala mbadde nkola aneda toleeta tofaayo tujja kukwesasula mu maaso awo otyamu mu maaso awo wa kati n'ensi ne gwolabanga omusiraamu naye kati babiyingidde mumugende babawuzeyuzenza ate naafayo namu mwagala sente genda tujja kusiba pampa ale tujja kulambula ng'oli mulwadde gwe bakulambula gwe timunange jamada ekiumba kyavuddeyo ne kataago bivironda n'omutima guveeyo
Ola bamuleza omusajja ku ssimu ngayo bamugyeyo kizimba mabega kizimba sawo n'ateekayo bw'ati n'akijjayo mulaba mulazinga ebyenda biri eno kati biri eno byanga bigere bikolanga mukeeka naye yalya ne yeebaka laba obulamu bw'obeeramu kasamala okufuula ekipapula nga bagenda n'obukadde butaano ddala bugenda kugasa ki bukadde butaano tebiddayo ebyenda bise biddayo bikole ki biba bize n'oku duniya byeyagaleko bagenda kwajjamu ebiwowoolo mujja kumpulira amugende mu maaso n'okubirya tubagambye ebbanga muganye munoonya ssente osooka osala ezuhuli n'asuli ne magalibi n'esha ne zeswala za mungu oli awo saala ezo kale ofe ng'oli mwavu naye ng'ofudde oli musiraamu nga tolina kikolwa kyo weŋŋanze mu bikolwa ebinene wallahi mukkirize mufe nga temulina ssente naye nga Allah musinkanye mukyalina enzikiriza yammwe entuufu kale tugende mu maaso Ramadhaani yeetuuse tuuse mu kutuuka kwayo yeetaagamu kubanga tugyeteekerateekera bingi ebigikwatako naye mukkirize tugenda kwogera leero ku bita Ramadhaani al muftiraatu sab'a wano Sheikh yagamba nti 27 ebyo n'olunaku lw'okoze eki lw'osiibe basiraamu bino tubisomesa olw'ensonga nti abantu abasinga tebabitegeera mu mwezi okuba mubimanyi ne wawa abaddu baami nga tebabitegeera ng'omuddu oyo emyaka gyamaze ng'asiiba ng'amanye ekyo Ramadhaani kiri eki kulya kukana kunywa ng'ebiseera takola atya nga tabitegeera kati nga kyetaagisa okutegeeza ebimudda ku bita Ramadhaani kwatese kati yakireeta wano ekisingira ddala okuta Ramadhaani omuntu nga talina kugyetala kugisiiba obushiriku omushiriku tasembera Ramadhaani ajagaza ki kuba ye ekisooka si musiraamu kati ekyalina okukola kiri kitya Ramadhaani nga tennatuuka ave ku buki ave ku bushiriku ntegeeza bano basatu wammanga asookera ddala omuntu akulembeza ebyobuwangwa ku ddiini y'obusiraamu oyo taba musiraamu oba nkaddemu omuntu yenna akulembeza ebyobuwangwa ku busiraamu ewa Allah tabalibwa nti muki ti musiraamu ebyobuwangwa ddiini mubitegeera okunsinga Allah yalagira ddala Allah twaga mu Qur'ani ebitateekeddwa kuliibwa n'abirestalinga bulungi agamba nti innama harrama Allahu alaykum almaytata wa hakadha nebisigadde Suratul Baqara Allah yabazizawo okulya ekifudde kyokka n'abazizawo okulya embizi n'abazizawo okulya omusayi gwa kaffeke Allah nabiraga bulungi n'ogenda mu Suratul Maida Allah aya yakusatu I think Allah n'akulaga biki byatateekeddwa kulya kakati ebyo kyataakulagaamu kitegeeza kiri halaali ne tujja wano mubabaya babano mmwe mulowooza nti shahada okujatula kinyumo la ilaha illa Allah Muhammadu rasul kati oli musiraamu gwolowooza taata wa nabbi omuto Abi Twalibi lwaki tiyatula kigambo qawlu la ilaha illa Allah n'afiira ku nzikiza y'abajjajjaabe yamanya nti kakyatula bw'atibwe pa kigenda kumujja ku biki kubiri byonna yali akitegeera wallahi n'agaana okukyatula kubanga abasajja baaliwo ababaaya abannaawo bano bagundi babujahali baaliwo bagaa nti gwe Abi Twalibi nno ggwe ddiini ya jjajjaawo tutuvaamu ku nkomerero tutwaza ddiini ya jjajjaabo ate kati gye tukuliddeko no Muhammad muveeko mutabani wo wallahi oba oliawo nti badalala tabayisiza ku bisajja bino oba wandibaddewo Abu Twalibi bino kubanga ayatula banabbi yakaaba musajja watu nawulira nga kimulumye taata wange ku byonna byakoze oyo nno tolaba tosobola kumwageragana n'abashiriku ba Uganda oyo alina levo gyakola ki lwaki yategera obukulu bwa kiki bwa shahada n'atajatula wane Uganda wosanga ababaaya yajatula alina irizi agateebi bayayi biri awo bitufera bufezi babaya baya tawena budde nawe la iseke yonjirina ate nywevu eyange kukuyirizi gyolina olimbani enywevu ogisanga onyevu girabira kuki
kati nga wane Uganda wogenda okusanga omukyala nga Nalongo nga yalula abalongo nga Lamanzani yakasiba mwenda nenga wallahi afunye nga amawulire nti Nalongo tolina kusiiba ng'okyasibya abalongo nagamba nti Musaaga obusiraamu bwasanga n'ebyange tambula nabyebi nina okusaala nsiibe ng'ate n'obuwangwa bwange muwe kiki kubanga jjajjange zinasikira empewo z'abeddirembwa zonna ziri kunze kati noonya mu kikaani gwe ngenda okubiwa akyambuze nga toŋŋamba alina olubugo alina lubaale alina emmindi ya mitwe 18 senga we yali mufuyi wa mindi muveeko yasiba abalongo mu nsibe y'ekiroodi alina ebigali naye nga wallahi weyebika nayingira mu kkubo buli omu amuwejjana kati mungu abasyala abasaasire bambi banoonya mu ddalasa mubbi kibaaya kiri awo abakyala mwenna abakyafuwa emmindi ng'oli mabegaawo ndaba muve ku mmindi mugende muzeete kati nga tulabana mu ddalasa eno ne muli omwekunyakunya w'osubikira ku mmindi eno ozunga ne gwirizi olisa omusajja obusa omulisa ebyeno n'ebyeno kyokka Lamanzani w'osiiba tugambako eno eddiini siiyo bino biwanga bw'Abawarabu genda nawe okole ebiwanga byo bibufuula eddiini kati Banalongo mugende muve ku bushiriku ate mu abakazi muyitiridde guno omwaka mukwata obwomuna ne muteeka mu binyoowa ne mutabuliramu sajja watu najja n'akuba ekinyoowa nga kisuse ku mpoma ya bulijjo kane wallahi majjuma ofumba ekinyoowa ntize mwami wannonda mubbi akulisa byawa ya rabbi ye kasa weeno gw'osanga malokooli kati ono omushiriku ye talina kusiiba Allah okutugana okukola shiriki yamutugana lwa bubenje bukola ki obumulimu singa temwali mu kabenje shiriki yandibadde akolebwa n'olwakabenje akalimu Allah natugana okumugattako kuba yamanya nti yenna ali mugattako tagenda kuba na mulimu era buli yenna agattako Allah talina ibada gyakola wallahi neetuuka newankubadde ng'asalidde Makka ku Kaaba ng'asaliza Magalibi abadde Sudaisi mu ddoboozi eryennyini ng'asadde ku Makka ku Kaaba n'agikwatako ne bw'ati nga yeesibye hiramu ye nagane kutana ya Rasulu namuwane ku salaamu ne ya Abubakari ne ya Aisha naye ng'ageze ne gwirizi mu kiwatu Allah n'amugera n'afiirayo ne bamulinya n'omulinya nga beetoloola Kaaba oyo tebamusaalira singa tumusamba muyirizi yagamba nti oyo yafiiridde Makka oba yagenze ataba nange omulokole oyo yaweno na haramu yaffe era Ramadani zonna Allah talina gy'ateesemu ttiiki Makka eyo babikuba ebiga bukubi babimenya omutwe kati ogenda otya ku Kaaba ne banna abashiriku mune mukume munfuna ate we mukoma omuddu agenda nga tanabagenda asooka n'asibula empewo z'ekika nagenda nkutana ya nnyina nagamba mama ngenda Makka wasabanga nnyo edduwa kati Allah yanukudde nkulembera mukubo gyendaga kuba ennyonyi nawe ogimanyi maama wange omulungi weekaabya ki mubbi nagendako ku ya jjajjaawe nagendako ne ku ya muzeeyi neyasengawe yafa siriimu nagasenga munnange ngenze empembeeta mpewo munnaye mutankulembera mpewo zaffe ekituufu Makka tewakola ki neka ngene nkole hijja kubanga bampise hajja temyaka jeju kangene ntukize ekitiibwa ne mufamu tufune mu kwa hajja kyolaba niya zageze nakyo kishiriku ate kigeze ne niya nga 7 zonna nfu oyo aba agenze kulambula era bwe kifiira eyo bwe bakisuule na mu mazzi obushiriku eyo ddiini eyotongodde wallahi buwangwa kati omusiraamu ali wano nga akkiririza ddala nti endiga teriibwa wenjirya mbutuka mmere ebikonge mpunyawunya nsesema nze gwolaba n'olubuto lugeja ne lukogga lwakulya ndiga ate munnange kati nate ne sayidi yeri baatugaana tujja kwonoona ebyobuwangwa ani yagaana ne Allah n'akola atya n'alagira kati kwoli ne Allah tutwale byani wallahi batona batwale bya Mungu ngaseeka ekyo kyo mwakisangawo nga kabaka yatugaana kati Katonda ne wabanga atugaana yajja leeti
kyo kitegerekeka. So singa ate yali yakeera kyana ekikola ki ono pozi yatakera mu kutegeera nenga byali byajja dda eddiini obuwangwa n'eddiini bambi nakuvuma pozi yatategeera obuwangwa n'eddiini kye kyasookawo. Allahu akbar. Ekyo kibuzo kyaki inaosanyiriza n'okuwanga na musiraamu naye abuuza ebyo. Kati basiraamu mufe mufuze twagala ki? Ali wano ng'oli mushiriku ng'okulembeza ebyobuwangwa ku busiraamu. Ramadhan netugamba nti ogenda gisiiba ne bisharuti akalomolomo kali aka sooka okkirize nti ebyobuwangwa ddiini logite odde ku buki ku busiraamu. Okakiza ddala nti endiga eragiro girayi Allah. Osanga omusiraamu nga talya ndiga naye ng'ali embizi. Kaseeka nze endiga eyo anti njeddira neteka n'akantu kano kale kalina engeri amasavusavu ako kati ko tekalina buzibu sinnakafunamu tabbu ng'ekyo fe atunulangako olubuto lwonnakko feesi ko n'ennyindo ko obunzika n'obweruyeru bwatandisa ofunakko byonnakko kati bambi lwaki taakawaani ng'alina nnyo kapito yaako okusingakko. Osanga omusiraamu ng'ebyo tabyagalira ddala nga tasobola kuwasa nnalunkuuma ye sserunkuuma nga wallahi koogeza n'okyatula nti awasibwa obanga akubye embizi muzikiti era ng'atabuka ku byobuwangwa kale mutwale ebusiraamu bwammwe naye nga yoga ebyo haaji yagenda e Makka twale eri eddiini ejyaluvannyuma bwangwe busooka mulamanzaani n'asoma n'edduwa ya 40 asobera maama we oleka ekyamu ku mutwe dduwa kigyosomaawo kati kunyonga mulimba abawalimu tibatala kyona bagamba abawalimu bafamile mubegendeze seekawo family kati seekawo family nga naye bwatyo bwayita sana kutereeza oyo taba seekawo oyo abakoola kuzza eri muliro. Ekirala waliwo omushiriku nga yaakola maseeka mu bawalimu bakubi ba bitabo ng'oweegundi n'oweegiri n'oweegindi ng'emutera okubalaba nga beeranga oyo ebbanga lyamalanga yeewaddeko obuyinza nti asobola okukola kino. For example asobola okugaggawaza omuki asobola okuwa abalongo oyo akoze eki akwata ababbi ate omubbi yamusasula gusigwa akola ki sigwa asasula dukanga misinde oyo si muwalimu oyo mushiriku ate asinga n'oli Peter alina essabo kubanga ono baabuza be bangi era kunabona kwa salaamu ngenze kuba no waseeka jamada ngenze kupa kudduwa mwana banzi by'embuzi zange eyo 3 neka ngende okuba yakulyako nenalonga eri wansi na bambi bikola kubanya kwata babbi asoma jesi ku kyabo kyala waya Qur'ani asoma Qur'ani kana jita kujja asoma Qur'ani kale just abikola wakati mu Qur'ani kana bane n'obunyi wala waje mu Qur'ani kana kuandika Qur'ani eyo Allahu akbar walillahi alhamd. Oyogeze kirimi ajja kwatako Allah. Kati oyoseka wosi siseka ate mbaje kamanyaga bawalimu wallahi batuswaza seka talina kweteeka mu bigere bya Allah. Allah yeetongolako kukola ebisigadde fe abaddu waliwo betasobola kukola seeka oyo asobola okutonda ensowera. Suratu Hajji ng'eggwako Allah yagamba abange mmwe abantu Allah mwabakubidde ekifaananyi fastami'u lahu mukiwulirize nagati bonna abasinze ekitali Allah tebasobola kutonda wadde ensowera nabagamba ne baba ensowera eyo nga erina kyebabbyeko mu ssabo mwe bali nebako emmandwa oba nebbamu emmindi oba nebbamu akantu konna mu kibbo kimwasamiriramu ne baba nga bagirabye ng'evaamu tebasobola gikajjako kiraga obunafu bw'abasinza bye bakola ki bye basinza. Kati muve mu basawo ate mwe bafulamu mu abasalafu mugenda nnono kwanza nali manyi nti abasalafu kati mwatereera ate wallahi Mungu atutase mwate abati eduku mugenda mulivako seeka mwe ate kali mwe temugenda mu saberi y'Abaganda mwe mugenda mbawalimu muveeyo. Ramadhan ikoze eki anabikeza 18 kwa nabii yagamba ati man swama ramadhana imanan
yenasi balamazani imanan nga mukkiriza nga yakkirizani wahtisaban nga kakaza ddala nti empera yeri wani ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amazambi Allah yamusonyiwa Allah asonyiwani omukkiriza yaluwa atamugattako gendo jobye mwateeka wansi w'ebitanda mmwe oba bikulemeredde okubikwata sekazidwa asomesa kumeka wano bimuleetere gende wasekada Adamu Senja afune namba yi omukubire nge mwalimu nawo wano emali mwalimu yabikoleko kuba Mungu yamugwawo ayotya biri neta nafa munange izo gamba oyo kati imani yentono ate gwe yo nyingi byeyocheze gwe byeyocheze imani yentono ate mune yana okuma kapima imani azo ga imani yange chabi misamba aja kufira bwerero tamanyi na mpewo ki zinesekera zifuwa zinfuwa zino kukuba mpira kupicha ensawo neggulo pewe fuwanze sigwangako ngati gweze mpewo zo gama zigenda okonsola ekigo ebyo muno byewammwe geno biguza abachina bitwale bakolemu material ewenjawulo tulete tuzibisa mayumba kati mugende mutereze enzikiriza yammwe kwa Allah yagala banasiba nga baki atize bwentu bwe nga bakiriza kuba musiramu sokwango oli musiramu naye oli mubaya nga wakiriza sigama la ilaha illa Allah nga atoyagala osigale ngo oyabya n'olumbe wano we mulinga mwabi olumbe ssebo nga mulufulumya era enyimbe ze tetubana mwakate enyimbe bamumika kujajjawo oli azakitawo mwaya byolumbe waitawo mwaka jajjawo azala mamone naafa waitawo ebbanga lyali ya myezi 2 muziko omwana omuto temanyi kutta lumbe mmwe era lukyabatta nnyo omusiraamu tayabya lumbe oluto lwagaza kiguwa lutonda olumbe lugenda kufa ku kiyama okufa kugenda kufa nakwo ku kiyama yakhe Allah agenda tulaga bwate okufa nga kuli awo Allah agenda kati yingira naawe n'okuveewo tewagenda kuddeyo okufa kati gotta kwakinga Allah jalla jalalu yamanyi okufaanana okujjako kubanga mmwe mwennyini mmwe abeerimba ne musooka mwekunyiza ekiraawo ne mufulumya olume ne muwabya ne lwabika ya akhir kalim bukeera ku makya ne babikira mu family yammwe nga muna banakulumba olwo timunange ajajja mmono bambi afudde wene busuuliita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kadala jiuna ki ngate mwalwabiza ekikola kyokwabya olumbe wallahi kijja abantu mbuki mulimu obushiriku bino tuyogerako mutulabanga fa batalina imani ate ababawalana bino tubyogeza bukyayi na byabufuzi tulwokuba nti ze ndi wagundi goli wagundi tebiri mu byabuwangwa na nnono bino byati bya dini ensobole kwagala leta lugero lulala kyo jomanyi akali bakendo alibo omuli kati manyingero kale mberao akali bakenzi obona bonna bugero bw'abaganda mukama tusasire muve ku bushiriku temuli kalungi wallahi temuli kalungi nze kyo nkibabbirako nganze musiramu nammwe muganda wammwe abagala lilla testi muntu asomesa akida wallahi nga tayagala bali gisomesa pointu betegerekise teri muntu asomesa akida nga abajja ku byobuwangwa okujjako nga abagala kyokka ate abasomesa akida bemusinga okukyawa era mubavumira ddala kayogera bikyoyo bakyali baana bato lwabirevu goli mukulu tokiri naye baga mutu akola atya akube ngoma nokikyenkya mwana wosewo nga kutandisa okubawe nga tova amazina ali kyana kyange kyono kisankizo myaka 3 nezo okikuba engoma ozinyemu awo terutuukidde olugero katubasomese oba tulina emyaka 7 muve ku bushiriku temufa nga mbukola yenna alifira ku bushiriku wallahi khalidina fiha tagenda kuva mu muliro faqad harrama Allahu alayhi aljanna ejna tajirina wa ma'wahum an-nar muliro wa ma lidh-dhalimin min ansar tebalina agenda bataasa ebondezo bya Allah
bonna abashiriku. Inna Allah la yaghfiru tagenda kusonyiwa ayushiraka bihi yenne yafanga inairizi mu kiwatu. Tagenda kusonyiwa Allah yenna mukyala yafa ngafuwe mmindi. Tagenda kusonyiwa Allah yenne yafa ngaakulembeza ebyobuwangwa ku Busiraamu. Teri Allah gwagenda kusonyiwa yenne yayingira kabuli nga yafaka zaddala nti abalongo bagaba obugagga. Nobeera n'abalongo kyogaa buli ayavuwadde mu ggwanga muno balongo, buli agagawadde balongo, buli eyajja n'amazzi g'akawunga naye baali balongo. Lwaki mutufera? Saba Allah atuwe entegeera entuufu ya Rabbi. Tozi n'abagabi lugenda kusaba kuki? Ebita okusiiba. Tuwe ekisooka omushiriku takola atya? Okujjako nga yenna nyina ava ku buki? Wallahi agenda kusiiba. Yenna anaava ku bushiriku Ramadhani ekulinzi. Olina weekend okumenya essabo lyewammwe obanga gwe walizimba. Ramadhani wegwa noddayo liba fujjo lyo. Era ffe tukulinaako tabbu. Gwe kole fujjo lyo, Ramadhani wegwa era ng'emwakati abakazi mwabasibudde bagenze waabwe. Si bwe kiri? Bagenze kati olinda nga Eid etuuse era omukomyewo. Solo ekiro kyamanga weeyagala amakasi banne badde nkusibwa kikwano. Kumbe kikwano kize n'obwenzi. Oddamu oyuwa swala zonna zosala Ramadhani ng'opamba naye ng'oziteeka bbali. Kyaba. Mubatana bakuwasa muli wano mulina line gye musimbye. Ebiwala bye mulina dinani Allah yasinga okola ki? Okubimanya. Era byonna kati muli awo. Airtime kati ogenda osala ku pressure yo bakubira amasimu. Kati yalinga yogere dakika ekinana kati oli mu 3 mwezi ogenda odiriza ku mpisa. Nenga bonna muri mu Madrini, muri mu Basandura, Bafatuma, bonna basubiza nika. Ero bagaba nange Ramadhani no wenane mira mugenda kunsibirako oyireke ebyekika. Ani agenda okusibira kwabo? Mukazi wo? Yana agati Ramadhani bagisibira. Kati namwe bali wana bache mugende mutereze muve ku bwenzi. Kubanga Ramadhani Allah yawukana abana bonna badamu byalo abasinga bamalaya. Ko muri Fatuma bambi badde ne basiba Ramadhani ya bambi. Mungu n'abasonyiwa omwazi nga gumuze ne bakumwate ne bagattako ebyemezi nga 9 ku 8. Kati yembera bambi banga mu bulamu obwo baloza bali ku ddiini ate nga batuufu okusiiba kubanga si bashiriku benzibu ki? Oyo malaya andisiye malaya asibe ave kuba malaya bwe omwezi gumumali okubanga aze kati nsobola ofuna omusajja n'enkola ki n'obayitako bonna beesimbye nga mirengo gy'amawewu bw'eryawo biranga muwogo. Allah mane ntolo yita oneka simanyi Mungu atusaze biri ate kusaidia ntolo okuyita ko yennyini munange nokubawe nti amaaso nga nengamba Mukama tusaasire nenyongera mu speed nenvaawo nga ndabe gulinzo okumbatukira kaawo ng'omwana w'omukazi yakubya akantu emaptala gamuyitamu yenna tafayo pozi ye business ye buli okubawe nti ettala n'omulaba kati njagenda n'oyo manna gyenva tombuuza nnyo Kasule manna gyenva manyi Kasule manna gyenva eri okuba banayitwala abantu bangi ukuliko business ekashoti kati mwenge gye mugenda ne mutegula muza nange ntegula Allah bataasi wallahi naam obadde ogamutya Bakari wagezeyo jjo okay asa wallahi tutaasi wallahi ataasi obwenzi kati so n'abenzi naye mwetereze naamwe kisookera ddala ebyono n'okusiiba olunaku lunyini biri 7 seka byatudde agambye ay al-umur allati tufsidu siyam wa tujibu al-qadaa aw al-qadaa wal kafara waliwo ebintu nga byo bitta okusiiba ng'ate olunaku oluba lufudde wa tujibu al-qadaa ng'oteekeddwa okuliyuwa na ekyokubiri waliwo olunaku lw'ogenda okulya oba lufe ng'ate olina okulusiiba ate owe n'omutango naam tugenze ekisooka seka kyagamba al-akilu wa shurbu amda omuntu okulya n'okunywa ng'agenderedde mu Ramadhani kita okusiiba olunaku olwo lwakoleddeko effujjo okulya n'okunywa nga twalaba olwodde nti okusiiba kitegeeza kweziyizaako ekitegeeza okulya n'okunywa n'abakyala kati omuntu wano emisana tukusanga ng'olya kirimu bibiri okubeera ng'oli mulwadde oba oli mu lugendo oba oli mu abo abatakkirizibwa nga bali mu nsonga oba mukyala
Oba musajja nga toli mulwadde ogenda tuwa nsonga ki tinange natandise guno omwezi oba lusazi kuluma taseka nange munange nabadde njawo nekyabika kati nagenze wagenzeewa seka sibizibu wallahi sibya kunnyonnyola nange kyampitiriddeko mulamanzaani kiyayi kiri kulya mulamanzaani abamusiyazi omusajja agenda musonga ebwana yange abamusiyazi bakusekaseka nensonga nezitandika okujja naye nga tezize yalabbi nga kuba pata zonna zatadda zina kuyitawo buyisi naye katujje wasula alina kyakkola katunakola kifu abasiraamu omuntu okulya n'okunywa ng'agendedde mu Ramadhaani emisana kitoluki olunaku lwe babitiibwa mukkirize mugaane bino mu nsi abantu babikola ziwera essaawa 6 omusiraamu n'awulira nga ebiwoowoolo bikwataganye n'akataago n'akogga n'awanvuwa n'agejja n'asiiwuuka najjo kazatizatuni yesigeko nako tekakyamukolako nakankoze etya ng'awulira takyavaana mu kifo zuuli etuuse tanaga kutama kankoze ntya kyokka alengera wano capatize tiyalidde eddaako capatize azirengera zonna 3 n'amaggi naye ate ndiwonzekka naye ate rasulu yabigaana naye ate yagamba rasulu oba ofa weetaasa nkoze ntya mukama awunzika afunye adiisi awo ebizammoe awunzika akuba ecapati ezi mukalumuke anti aliyogu ye nalowooza muno Allah yeebase la ta'khudhuhu sinatun wala neerabidde nti oli takwatibwa tulwadde okusumagira kati nakuba capati zezi n'afuluma ng'ateredde watuuka ebweru n'omuwa salaamu walikum salaamu Ramadhaani ate yakosoka Ramadhaani ogirabye otya eno wallahi ekalubye naku ziri 6 nenze mpuli ebiwoolo bikubagana oyogola bacapati ziri mu lubuto ava zingezi 3 kyokka wano kusaawa emu bebatusumbuwa ebujjako ebikopo 3 nga tanakuwummuza naye nga teyasiibye kane sukaali abadde abulamu natenze buno bunkola yo butali mu sukaali ayomba wanywa naye nga yasubukidde emiti emisana otubeti zambidde n'omuntu okusubuka emisana nga talina nsonga hatta amanya abasinga bamugeraageranyanga n'omuntu ayegase ne mukyala we era abamu ku bamanyi bagamba nti oyo ateekeddwa okuliwa olunaku olwo atawe n'omutango gwa myezi egi ng'omusajja yegase ne mukyala we abamu ne bagamba nti nedda aliwe buki kyetwagala kyekirwa olaba tukana okugeraageranya ng'omuntu ayegase ne mukyala we just kulya misana ng'okoze eki ng'ogenderedde mubba n'amazzi abasinga wakati muyo omukazi yatambulemu ageze kukyabyanku n'oyingira mu kisenge n'okuba mikopo ky'amazzi hawayi kano kakimbuliremu yakhire kalimu nze mbadde neerabidde yerabidde abiranga gwe mbadde neerabidde neka neerabiremu kaawo n'okikuba ssebo noweerabira ssebo n'okikuba kati unojjukira ng'omaze astagfirullah wa natubu ilayhi akati ababba mu Ramadhaani eno point egenda gyemuli enjala noweekuluma anti ebuzibu buli bumu temwagala sibanakuza sunna kati muli wanu mwena mwena embuto zitokota kuva ku Ramadhaani eri paka kweno akata maso chapaka chape tolina biseera kati ate wayongeddemu supiidi chapati katolya 7 nga jamada tema 7 wenda ganda bawo Ramadhaani bangambye bulako ewiiki mpa obutunda 3 yeralikinga kikyenyo Allahu akbar tewali nsonga ekuliisanga gwe bakuba mu district y'e Mukono wabula ensonga enkulu kweteekateeka Ramadhaani bano bamufuna bulungi ewantu awo mumutegere oba nedda muganya okunziramu kale yatugamba Allah wakulu washirabu muli era mukole ki era munywe hatta yatabayyana lakum Allah atuwa ebiseera tulina okuliiramu yatuwa ebiseera hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad mulye munywe byonna bye mwagala singa mala osubuka muti mukole mutya mulye era munywe okutuusa lw'eneebeyokera ewuze enjeru ng'eva mu yabbula yani ekitangala okuva mu kiki mu kizikiza min alfajiri mu kiseera emambi yange ekoze eki ng'esaze thumma atimmu siyama ila layli wamala okubanga maze okulya ddaako bwe pa kati mweziyizeeko okulya n'okunywa paka enjuba lwekola ki awo wonna kusiiba tewali kulya
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam. Tugamba nti Allah tirawa kaseera katuna okubanga tuliira muddaako nga tweziiza okutandikira emmambya ey'amazima lwesaze paka bwe bazina magalibi. Kekadde omusiraamu kana okubanga kogeza nobbira mu kaseera ako n'oliiramu ekituna ng'ogenderedde bannanga okusiba okubeera kufu. Era olunaku olwo oteekeddwa okubanga olusiiba singa Ramadaan eba ekoze eki eba eweddeko. Mutegedde wantu abadde bajamaani? Naam, barakallahu fika. Ensonga yange ey'okubiri twanibwa mu bingi naye biidhinillah katulabe etegerekese bulungi okulya n'okunywa ng'okoze eki ng'ogenderedde. Naam, wano Sheikh alese amasala agamu agambye nti rajulun waliwo omusajja gwenza okusanga oba omukyala na akala ayinza okulya au sharibu bana akola atya nasiyan fi nahari Ramadan nga yeerabidde emisana muki mu mwezi gwaki gwa Ramadan. Fama hukmu siyamihi, okusiba kulamula kutya omukyala yenna oba omusajja alidde emisana emmere nakuta nafundikira bulungi nnyo naye nga nasiyan nga bambi akoze eki wallahi nga kisoboka seeka Allah nakwerabiza wale noya nti mulamanzaani nova muzuuli wano kyokka ate ng'ovuddewo basonasere za futaali n'okwata ebbiri n'okola ki n'ofuluma bwoti n'eng'enjala ekuluma kati Allah wallahi najja akwerabiza Allah ayebe Allah bikola n'otuuka mu kawooteri k'otussemu awo n'osaba akawungako kabbiri ebi bitaano kale n'ennyama oba eramu kasente oba ebijanjaalo then n'amazzi gameka ga 100 zebbiri 600 ne babikuleetera naalongo talwawo yabikutuusizza dda n'obikuba nga wallahi ne naalongo naye Allah amwerabiza nti lwe mulamanza ekiddako nga n'omusaamu akwitako jamirwa Allah nga sobasibi n'agenda wallahi naawe n'obicappira ddala paka bikola ki n'amazzi ga 10 n'oganywa. Kati oba omaliriza ogamba sooka oleke tetuli mulamanzaani budde buzibye bukedde Mukama Katonda wange subhanallah seeka salaamu aleikum nze gulaba ndi mu hoteri nva kulya n'amazzi g'10 nga kubye kati kyokka mbadde naakamala bweti nenjujukira nti nasiibe seeka nkoze ntya wallahi seeka wallahi namula ne manzaani yange seeka zaagala efe seeka naanedda kituufu seeka bwabanga naye takwesiga bulungi nga nti jamada layiro baddala wallahi obadde weerabidde jamada tya Allah layire endayira 3 seeka wallahi okufiira mu kirugo kya gonja terezo lulimi ddala obadde nti wallahi billahi tallahi seeka mbadde neerabidde naye jamada kituufu kati jamada alamanzaaniyo ntuufu kati wojjukire oba okola ki oba otandikira okola ki Allah wallahi atumanyi okusinga ffe twemanyi. Allah soba nti kati kasule tagenda mako olunaku lwaleero nga tuyinza omuzika ku 10 wali olw'enjala Allah gana naye kasulona n'atuuka omuddu wange kati okuseevikana ke kamwerabize sabo n'okuba wanga kati kamujjukize kati olunaku mundubaze kuba kusasira kwani kwa Allah kuba abantu mulamanzaani bakogga ne bagejja ne bawavuwa n'omusaga wali ng'agudde muzikiti nga ina ali bw'ati alinga ngaleka ebyewaabwe
nenga afuuta tafuruuta kati nga gwaza okusawo gati ono bamuwedde waki oba Allahumma ghfir warhamhu naye namukolera ng'akyalimu akassa nga Allahumma askinahu fil jannati na'im wal fatiha lahum no olw'embeera gyakola ki gyali nga subhanallah embeera ng'etabuse nenga embeera ekoze eki obudde lwaki njala kati omungu waba mutedde okufuluswa ate oldo Allah wallahi yasinga otumanya okusinga ffe Allah wantuti ku muntu nga yerabidde ddala so si ono kaneerabiremu ebintu bitegeera bane bitegeera bulungi yerabidde hadithi wanagati hadha rajul omusajja obo omukyala siyamuhu okusiba kwe sahihun kubeera kutuufu la shay'a alayhi talina kimuvunaanibwako olunaku lweki subhanallah wulira hadithi eno Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala nabiyya gamba